lero teyalutumiddwa mwana ali mu kajoginga okuva lwe twatandise. Ali ati mulya nyama naye yatuuse dda yasonze okulaba nga buli kimu kigenda mu maaso. Omulungi atulaba akaseera kano tumaze okuba nga tuyingira ate ng'eno kyalo, tuli mu kyalo, kino kyalo. Bwetyo omulungi andaba akaseera kano embeera bweri tugenda bugenzi Kamuli, tugenda bugenzi Kamuli, tugenda bugenzi Kamuli. Alright, omulungi andaba babale wano beyirira semanye tega bawajolaba babale abantu bebusoga bebale ino, abantu bebusoga bebale ino. Omulungi atulaba akaseera kano betyembera bweri okubanga tukuweereza, tugenda kuba tukuweereza buli kimu ekigenda mu maaso. Omulungi atulaba akaseera kano embeera bwetyo bweri. Ate mujjuke twayise mu kyalo gwe muganda wange atwala akaseera kano embeera bwetyo bweri. President Bobi Wine. President Bobi Wine. President Bobi Wine. All right. Bobi Wine. Embeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo bweri. Olina kyamate musomesa okulaba nga tukuweereza buli kimu. Embeera bwetyo bweri. Embeera bweri. Tusonze kino kiralabu abantu beyidinda, abaana beyidinda mwebale, abaana beyidinda mwebale kwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nabagambye bano balalamu bagamba President tetusobola kulekerera abasajja batwala ebikajjo byaffe, naye gwe gwe tulabanga omununuzi waffe era bwolinyanga mu ntebe ebikajjo byaffe obizanga katale. Mwe mujjukire ebikajjo tebikyalina maketi nga we byali, naye mujjukire n'emmwanyi eyo naye bagitutte. Kati gwe munnayuganda ali eyo alowooza mbu emmwanyi ekyaliyo. Nze nkusaasidde. Gamba tumba tokajayo flaga. Omulungi atulaba akaseera kano betembera bweri. Mujjukire bambi abangamba tujja kugenderawo mpola. Mubimanya ebintu by'okusitreaminga live network netugenda nakyo kiriwo nakugamba ebyuma twaleese bipya. Olina kyamate musomesa ku kamera aliko Rogerio TV. Tulina Alex Wayisa Mufumbiro naye yasomye wali gwe ali mu kumulaba yakajoginze abakwama nze singa butabeerawo. Tuli busoga omulungi atulaba akaseera kano ayekumiddeko. Embeera bwetyo bweri. Tulina enguubi nabadde mbagamba mwongere okusabira ku lupu waffe Ronaldo Joel Sonyeni, mwongere okumusabira naye twatambudde naye. Abantu abasinga mwebuuzanga oli loopu yavaayo natugamba oyo Masayasi yavaayo n'agamba
mbu yalinga bize era tasobola kubeerawo emirimu mingi mu ofiisi lwaki Honorable Joel Esanyu n'obuwafaaliko ye ng'asobola okutambula ne pulezidenti bwekyo kyoko kyebuuze yavangayo n'abagamba emirimu mingi mu palamenti naye nga lobuwafe Joel Esanyu gyali omulungi atulaba akaseera kano. People power, our power. People power, our power. People power. Nze nabagamba bannayuganda namwe abagamba nti muli bulungi wano twavaayo pulezidenti n'agamba abasuubuzi bannange ekijja mu kirindi abasajja baleeta omusolo gwa ithirizi abasuubuzi baali balemerayo ng'omwana ajja agenda n'avaayo n'abagamba bannaye tunyigirizibwa abaana ne beekalakaasa abasuubuzi ne bavaayo ne bagamba mbuwa olinga omusuubuzi asobola n'okugamba omwana ko wano teweekalakaasizaawo naye muganda wange bwe baleeta omusolo gwa ithirizi nagenda okulaba nga abasuubuzi bagamba ate kino kisuuse nze nabagamba tewali atagenda kukirozaako tewali Bobi bikirizibwa mulungi atulaba ku lukitive bwekyembeera bweri okulaba nga nkuweereza Bobi, people power. It's our power. Bobi, omulungi atulaba ku Rugiro TV embeera bwetyo bweri omulungi andaba webale the people power, our power, people power. Bobi. Towerabira ku subscribinga gwe muganda wange aliko tewerabira kubanga osubscribe. Tuli kamuli ne president Kyagulanyi Ssentamu ali ku Facebook yafe sharinga ekifaananyi kamuli gye tuli ne president Kyagulanyi Ssentamu okifuna bulungi eyo komite ku lujuliro tuli kamuli people power, our power. Ali ku Facebook ali ku YouTube bannange mbagala nnyo tubagala nnyo Nyabu Kamuli ne president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Oh, people power, our power. Kale tuzivuge ne president Kamuli where are you? Kamuli gye tuli ne president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Batuyisiza mu nsiko batuyisiza mu ttale nga balowooza nti no abantu tebajja kubeerayo tebajja kulaniza president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Abasajja bali mu biswalo byereere abantu yonna gye balindiridde president omwagalwa w'abangi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bayimba ekigambo kimu people power, our power, people power. Bobi esaagoranyi kale katuzivuge ka internet katawaanamu ka network katawanamu ake Kamuli naye very soon kanabaka kali quickly kali smart atukitambuze. Okay, Bobi imba gona woli Bobi esaagoranyi people power. You can tell a country wide tour phase 3
ya phase 3 n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ngabo yakilangiridde nti omulundi guno zigenda kudda okunywa omulundi guno buli kimu kigenda kubanga kituukirira kigenda kuba kilala nga national platform nga ebuna eggwanga ebuna amawanga era nga etambuza enjiri etuusa enjiri ey'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne bannayuganda bannankyukakyuka abaagala enkyukakyuka bekyembeera bere omulungi atulaba Lero Kamuli onako lwencha abimu ate ku Monday 11 abaana b'ekisolo mutulindirire n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine no so ku nga mwenda olw'omukaaga Saluti onompulirira zijja kudda okunywa naye nga wetuli nga okubanga tuduweereza Bobby, Saguranyi, people power, our power. Okay. All right. Mbagala nnyo naye nga tuli Kamuli n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ka internet kekwata tuli mu kugenda Kamuli. Okay. Katukole tuti naye nga kwetuli Kamuli gye tuli n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekigambo kikutte abantu bayitirivu okwaniriza omukulembeze waabwe okwaniriza president waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bo abaana b'e Kamuli nga bo abaana b'e Kamuli. Ghetto TV pagala pandisa nate mu district bitunde byebusoga. We are live on Ghetto TV camera 2 kukueleza tusinzire eno maso. Oh my God, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eno bamuyita Ngobi ali mu bitundu bya Busoga awaguza mpola eno mu kyalo gye bamusindise yeno mu kyalo gye bamusindise ayite eno lunaku lwa leero it's NUP Country Tour Phase 3 the Ghetto TV Kwoli live and clear. This is a front camera twolekera bitundu bya Kamuli lunaku lwa leero. His Excellency the Ghetto Gladiator osobola muyita Ngobi mu bitundu bino eby'Ebusoga ayolekera bitundu by'e Kamuli bamuyisize eno mu kyalo. Olunaku olwaleero asubira kubeera mu bitundu eby'e Kamuli kyali e Kamuli mukijjukira ebiseera ebyo campaign phase 2 sajja bateekawo ekibeera okukakana ng'abantu bangi bakubiddwa batulugunyiziddwa sajja bapoliisi n'amagye essanyu ly'abantu. We are the Ghetto TV. We are the field commanders. Oh my God. Nze atusimbwise Jonan dini Bugenyi Uganda nge Richard Kalema Ashiraf Kasirye Salongo bwejire sakone timu yonna ngewe tukwasaganya omulimu guno oli ku Ghetto TV camera 2. Oh my God. And
abaana b'e Busoga tukutegeeza nti olwaleero gw'olidde empanga camera 2. Oh my God. Nako olwaleero camera 2. Kamuli gye tuli ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bisanga ku Geto TV n'emikutu emirala egyewaayo okuweereza eggwanga lino. Twagala kuyozaayoza mwena abatuuse ku birungi abaana ba Bobi. Eno ye Geto TV. Security Gulugulu commanded by none other than Edimutwe Sakone muganda waffe Kireo Kivumbi yakomyewo ku mulimu teri kusaaga. Bino ebyaffe bya DNA. Akabanga akawerako. Kamuli gye tuli n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga buli kimu kitambula bulungi. Embaga yakuze dda anti bana people power bananupu banankyukakyuka abaana gye bali batedde balindiridde era baaniriza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kitundu kino ekyekamuli. Kati nno abaali balowooza mbuno bigambo bya lusaago kuba mbu byamannyo wenu kati nno ziba bugumye n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu bajja akakuku kemulabako. So mulungi atulaba bekyembera bali. Oh, what a love. Ab'omukwano kuno kwekwaniriza. The people power. Nagambe buli katawuni kasendo baketutuukamu President bamulindiridde. Buli kasenda ketutuukamu bamulindiridde. Emera bwetyo bweri omulungi atulaba akaseera kano eyekumiddeko. Yes, omulungi andaba akaseera kano embeera bwetyo bweri omulungi atulaba Geto TV. Mwebale temwerabira kusubscribinga olwaleero ngenda kubawa sitole zonna ezikwata ku babaka ba palamenti abamu n'abaliyo. Ngenda kunyumiza ebifa mu palamenti olunaku olwaleero ogenda gwebeerako bubeezi. Beerako bubeezi ngenda kuba nkubulya buli kimu kigenda mu maaso. Omulungi ali mu kutulaba akaseera kano ngenda kuba nkuwa buli update. Omulungi atulaba.
bamama balindiridde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omulungi andaba akaseera kano bwetyo embeera bweri oli wano nelonida transporter wakumbaako kaceece okulaba nga tukuweereza buli kimu ekigenda mu maaso. Omulungi andaba akaseera kano bw'oli mu kugenda Kamuli, we are heading to Kamuli. Olina kyabadde musomesa okuba nga nkuweereza nagambye gwe muganda wange aliko yongera okulaba nga osabira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, yongera okusabira loopu waffe Honorable Joel Ssenyonyi, mwongere okusabira ku Honorable waffe Namuga Goleti, mwongere okusabira ku Honorable waffe Honorable Isaac Atomusanga w'Emityana North. Nawe tukwagala nnyo Honorable Kintu Fred, tukutumiddeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kubeerako, tubaagala nnyo. Mwe baganda bange abekomiddeko, embeera bwetyo bw'eri omulungi aliko. Twayise ku kiguudo kya ttaka naye tugezaako okulaba nga tugenda mu maaso. Ngenda kubajjukizaako ebimu gwe munnayuganda andaba akaseera kano ebize ebibeera mu paalamenti ya Uganda, ebize ebibeerawo. Mujjukire Honorable waffe Leader of Opposition aliko kati nga tannafuuka loopu.